nje kimbonyabonya sina gwe nabba naye kimbonyabonya abaagala okunzita munzitira bwere bwemba bya bufuzi munsonyiwe kali nete kubanga mujja yes kubanga njalo kuttibwa ndeka abaana bange abato lwaki abaana bange munzita oba munzirusa mu ggwanga Bobi Wine to nze mbagamba nti bwobanga ebyobufuzi tubyagala toyina kujja n'okwata bukwasi Majambere omutti oyina kwogereza nange nina bennina nzija nabo nakoma okutegeera nga ndi mu ddwaliro ebisinza kumanya nti nyinza okuba nabyogera kubanga namala mu ICU weeks 2 kitegeeza bw'oba omaze mu ICU weeks 2 ebyo muyinza n'okubinkookera mu abantu bawano byesimanyi nakumanya bwemwe mu ICU temunsesa bampita Majambere ka muntu amanyikiddwa nga mpologoma ya Museveni emanya gange zirukidde kakiiko human rights olw'embeera gye mbaddemu enzibu ennyo ey'okutiisibwatiisibwa okudduka na planning okudduka mu ggwanga nadde manyi nti human rights esobola okunyambako okufuna engeri gyentuze nziruka mu ggwanga nfuna calls esimu ezitali zazimu bankubira nkya n'eggulo bamponinga okunzita n'okutta abaana bange naye abaganda balina olugero nti engabi eyeewalawala ekibira ekaluba ennyama nensobola okulaba nga nziruka okudduka okugwa mu ggwanga lya kubanga ebikola ebimu ebintu ebimu nzize mbituukako ng'ebimu emidaali egimu nga NUP gyetebodde okumpa egy'obulema egimpadde NUP z'emidaali egimpadde Kyagulanyi gy'abadde ayagala okuntuusaako simanyi ate lwaki n'obulamu baagala okutwalira ddala bonna kubanga olwedde ndi mulema syesobola ku bwongo nafunako ekizibu ku nsigo nafunako ekizibu ne ku mutima nenfunako ekizibu naye ate n'obulamu bwensigazizza obutono okubeeraawo nga ndi kintuntu ekiri ewaka ekitalina kisobola kwekolera nabo babwagala nga nkubira bannange mwenna sobola okulaba engeri gyenziruka mu ggwanga kuba ye embeera insecurity nyina nyingi bwe mpulira akakuba ku nnyumba nga mmanya leero bankime kuba abamponinga ogutali gumu omuntu okubanga amanyi abaana bo amanyi woosula akubuulira abaana boyina kubuulira nti olwaleero ogenze mu ddwaliro obudde bwe buti bakutwalidde mu namba plate y'emmoloka bweti omugenzi Kirumira yavaayo n'agamba nti bannaye bagenda kunzita buli omu n'alowooza nti tuli mulwale bannaye bakubira omulanga baagala kunzita mu nnyambe His Excellent muzeeyi nkukubira omulanga baagala kunzita siina musango nze siina muntu amanya nti oba namubba siina muntu nti oba namukola ki naye simanyi ensonga lwaki NUP yagala kummiza omusu ebyobufuzi mbadde mmanyitiza eddata egemu buli muntu ayogerera munna amafuukuule kuba byabufuzi naye simanyi ensonga etuuka kumumazisaawo obulamu bwange embeera gye ndimu bannange si nnungi seesobola ng'omuntu nina families amanyo baagakuba ne bagajja mu sayidi eno naye ngololo naki kyekinkubya ndi Munnayuganda ate saavaayo n'emprovokinga n'abapoliisi baŋŋambye nti egezaako okukwasaganya ensonga zino naye sezinnategeera bulungi kuba kinneewuunyisa nga bubanga nti poliisi evaayo nekwasaganya ensonga z'Amajambere nti bakutta abantu nga NUP yasooka okunkwata ettaayi n'okungwa mu bulago ayina Sekabira yasooka okunkwata mu ettaayi ne TV zino zaaliwo zonna nga ziraba naye bannaye essaawa eno Sekabira ye ayina olw'okuba bo babaka ba parliament naye ababaka abamu bo bwe bafuna obuzibu nalabako speaker wa parliament ng'ate ye ayina abakuumi yavaayo n'akuba omulanga mu parliament n'agabagala mutta naye kakati ffe empwa bampale enywera miguba naye ffe tutwala ba speaker wa parliament okubeera mu parliament bwe tutakola nnyo ekitukozesa ne tugamba nti tuwalanywa ab'ebyobufuzi ekituleetera okutuwalanya kulanga tukuumira gavumenti yaffe mu buyinza naye gye nkuumidde mu buyinza envuddemu essaawa eno kubanga ndaajanibwa okuttibwa siyambiddwa embeera gye ndimu tekikugamba nga nvudde ku human rights emmoloka yange bagikuba amasasi oba ne bankuba amasasi oba ne banzitira wano wennyini zinataka zizze zirumba olaba balumba poliisi ezirina emmundu naye ate nze Majambere empale enywera muguwa nyinza okuva wano ku human rights
ne muwulira nga bankubidde mu kkubo wali amasasi obanga kati ndiwo ku lwa Katonda. Kyekisinza okuleeta wano Ekindeese wano insecurity gye nnina n'okufuna obwenkanya kuba human rights eyimirire wamu nange kuba yalaba mob justice eyantuukisibwa. Nze sennalaba musibe n'omu bwe bavayo ne baga nti ono gundi yakwatiddwa. Abasibe abamu mbalaba babadde ne abamu abankuba nabalabye Nairobi nga mbalaba ku internet balina Honorable Kyagulanyi kubanga like mission bagimala yagenze oba kubawaadinga kubawa medaali. Naye Katonda mulungi saafudde naye ate n'obulamu babwaga. Osobola okufuna obwenkanya wano Katonda bw'anaaba yagadde nga bw'omanyi nyinza okubufuna naye nga nkubira abantu bonna oba bitongole bya security oba government oba muzeeyi his excellence nze siri mubbi era ekinzisa bya bufuzi. Oli avaayo n'aga nti Majambere yanziba kino taliiyo naye ekinzisa bya bufuzi naye nga ate ebyobufuzi it is a dirty game. Simanyi nti ne muzeeyi bye yali nabo yagenda kuba abo bamubba akalulu yagenda mu nsiko. Kakati nze ekibadde nze gavumenti yange gavumenti tuwali atajja kwogerera munne mafuukuule kuba bw'oba otunda omuntu wo olina mwogerera n'olaba nga bw'eba nnyama olina kutunda nsava. Nze okutunda Museveni bwe kuba kwe kunzisa aba NUP mwali njogereza bwogereza ne mutasalawo ate kuntemula munzite mundese abaana bange abato. Ndaba mulajana ne muwoza nti Uganda batta abantu bamwe naye ate nange munjagala. Kati nze human rights ze Nairobi nange muntwale nno nazo zindabe nti mwanga NUP yo ye yantuusizzaako bino kubanga mwakikola ng'ensi yonna ekola ki eraba naye munzitira ki. Olumiriza NUP nti webakuba wagezaako okutuukira ku Bobi Wine yogerako ne kwena ensonga. Nze bwe nsoma Bobi Wine bye yatwitinga ku Twitter kitegeeza nti Bobi Wine yaleka agambye abavubuka ye n'alinnya ennyonyi tyoyo tumumalirize. Si buli muntu yenna kugenda ne munenya poliisi nti oba bassa abantu oba amagye. Omukulu w'amagye aba tabadde mu field naye baba bassa abantu. Oba ekintu ekyo mukiraba naye nze mulumiriza kubanga Lubongoya yaliyo. Lubongoya bw'obeera nga yaliyo yali asobola okugamba nti bannange tetutta muntu. Waliwo statement yajoge bo bateeka ku nze nti nze ndi musi ndi mutemu nze nkwata abantu mu drone waveeyo drone oba omusibe omwave yalumirize nti Majambere wantwala wano. Majambere oba oyagala ku ssente abantu bangi bavaayo ne bajja mu ngeri mujjidde ne babala ssente okuva mu gavumenti. Kati bw'oyogera bw'otyo era ngenda ne neebuuza bannamawulire ne ŋŋamba nti Mukama Katonda eggwanga lyaffe alyongeremu essaala naye mmwe mutunze ensi yaffe obutwogera mazima. Gwe bw'obanga olaba essaawa eno Majambere ayagala ssente nga singa abadde mwanawo essaawa eno mu bulumi bwendimu togamba nti zino entuuyo nze ensinga zino nina pain ne pain kira gwe bankuba everyday bulumi bwendimu owulira naye nti ssente zenjagala kiki nsobola okubebeezaawo akatono siina ssente ya muntu gye njagala. Katolu bw'amasiiba ku social media nga akusabira bakuweeyo kati Katolu nga buyambi bunaalera okujja owange Katolu bw'amanga Katolu bw'ama ye talina bimuddusa ekimuddusa bibundu bye n'ate gavumenti bageze naye babimusasulidde bamujjanjabye. Kakati nze Majambere okuvaayo n'ogamba nti nze njagala ssente nzaagala mwani gwe gavumenti nsabyani bwenzize mu human rights bampadde mmeka naye si gavumenti si kitongole kya gavumenti. Ekiddako si buli kakodyo nti nja kukajjayo naye ekiddako anytime nja kuwulira nti nfulumya singa nfuna chance efuluma nja kufuluma kubanga insecurity engabi eyeewalaawala ekibira ekaluba ennyama. Ogezaako amazzi tojja kugagwamu n'ogabeeramu ogezaako okuwuga olemererwa bulemererwa kuba ndi muntu. Mu ggwanga mulimu ebyana n'abaana abamu bawagira NRM naddala abayimbi ffe betumanyi nga bakusaasira balina abakuumi gwe nga tebaakuwa. Owange ekyo sijja kuyingirira nkolagana ya security kiva buli muntu ngeri gyakolaganamu oba ne gavumenti oba bo balina abaana n'ebyana nga bw'okyogedde naye nze sirina gwe nja kuvaayo
nze ate kino njagala kibabuulira mu bannamawulire olwaleero nze gavumenti sigiwagira nti mbadde ngifunamu ssente ngiwagira nga ngiteekamu n'ezange nga kampeyini eyaggwa nateekamu ssente ezange ngenkozesa ezange nentambula disitulikiti 78 nga nkozesa ssente ezange ezitaliiko kugamba nti Majambere olwaleero tumuwaddeyo se njagala omuntu yenna omukungu wa gavumenti ajjeyo olupapulo olulaga nti Majambere bamuwa ssente za gavumenti oba nga agenda okukola n'akola kampeyini oba n'akola akalulu wano na wali njagala bazijjeyo bakireete era okwagala Museveni mwagala ng'omuntu kubanga nze sijja kugamba nti NRM nga pate yo wagirayo bwe nafuna ebizibu siina wa NRM yali avuddeyo najja n'agamba nti kitegeeza nti essaawa eno Pulezidenti Museveni n'agwa mu ggwanga ekibiina kiba kifudde tekirina misingi owulira bino njala kubabuulira bino abantu baga NRM tujagala lwa muzeyi ne bukya nti muzeyi avudde mu buyinza bonna buli gobadde alaba atinkiza ajja kudduka watugambye ogambye bagala genda kwekuuma ggwanga ate wagambye abakutiisatiisa bali bweru wa ggwanga towetudde mbajambo bisiŋŋana bwe mbeera wano e Uganda omujambula wadde ali bweru era sijja kgenda mu nsi mwali naye omujambula ali mu nsi ebweru ng'amanyi n'amanya nti mu nnyumba osula ku sayidi ye nekisenge oyina abaana bwe wati wano wasomesezaawo abaana bwe bati kiba kikulaga ki nti omujambula mmanyi mu Uganda n'okusinga eri ebweru gyakola ki gyali naye bwe nkyusaamu nenzira ebweru omanyi sayidi y'ekisenge eyinza okwawukana nga wano bwaginsomera e Uganda nesinga ku eri naye nga omuntu abonyaabona bwe nje kimbonyaabonya siina gwe nabba naye kimbonyaabonya abaagala okunzita munzitira bwereere bwe mba bya bufuzi munsonyiwe kale naye tekubanga mujja yes kubanga njala okuttibwa ndeka abaana bange abato lwaki abaana bange munzita oba munzirusa mu ggwanga Bobi Wine nze mbagamba nti bw'obanga ebyobufuzi tubyagala toyina kujja n'okwata bukwasi Majambere omutti oyina kwogereza nange nina bennina nzija nabo bakutiisatiisa kutta era bakutuusaako ebikolwa ebyeffujjo olwedde banzita kakiiko kalwanirira ddembe lyabuntu kyokka nga tulina security agencies ez'enjawulo ez'amaanyi kyekituufu kyoyagala mu kakiiko security agencies njagala eveeyo ekugamba tewali security agency gye sigendangako tewali security agency etamanyi incidence eyaliwo sinze nina okunoonya security agency ezi zonna essaawa eno sitambula bamanyi ndi mulwadde ndi waka nakubwa security agency ezi zijje waliwo gwe wali olabyeko ng'omusajja akugambye oba enanga nze mbalaba nnyo essaawa eno ne bagaa nti Majambere bamukubye amasasi ku crime scene yange awo bananzitira Pulezidenti Museveni ye yasooka ku yakirumira naye nga kirumira yali akaaba yajja ngenda kukulaga incidents bakuba abiriga muzeeyi yajja ezo zonna incidents ziriwo zibaddewo naye nga kiki essaawa eno nkaaba mbabuulya incidents endiko insecurity gye nnina sijambiddwa naye bwe bunaakya ne bagaa nti Majambere bamaze omukuba amasasi wonna mu TV mujja kavalinga we balinzitira oliraba abanene abali baawo abanjagala n'abatanjagala naye nga ki lwaki mulinda mmala okufa Majambere gwe nyine mu kuonako baberaho incidence ene yawe yakutusibwa kwa bali no gamba bali okuba nabajja kufa oba gwe waleetera ekintu kino kwa muno okisibwa kwa gwe wasoko okutiisa ekyo mujja kyogeranga mmwe ab'amawulire simanyi oba mwabi editinga kubanga nze bwe nasobola okusomesezebwa okuva ku baali banzitira nentuuka mu ddwaliro nakoma okutegeera nga ndi mu ddwaliro ebyo siyinza kumanya nti nyinza okuba nabyogera kubanga namala mu ICU weeks 2 kitegeeza bw'oba omaze mu ICU weeks 2 ebyo muyinza n'okubinkookera mu abantu bawano byesimanyi nakumanya bwemwe mu ICU temunsesa nemulowooza nti obaki mu ICU namala mu weeks 2 bwemba namala mu ICU weeks 2 nsobola okuvaayo ntya neŋŋamba ngenda kuttaaba kati essaawa eno ndi mulema nina amagulu kati ntambulira ku miggo n'akaana akato akange akasembayo akamyaka 2 kankwata mu kugulu muno nenkaaba kati essaawa eno nfuna amaanyi agatta omuntu nga byobulwadde bwange sijja kubyogera ku mawulire naye ngaekisooka nina damages zenafuna mu magulu ku mutima ku mutwe ku bwongo ezo zonna zenina damages
ate nga empapula zaazo ezizoogerako zonna ebyange. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kutuyimiridde. Wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.